Olwaleero empologoma esiimye n'erambulako abantu abawangalira ku mwalo gw'e Mulungu era bafudde essanyu nga bagirabyeko mu maaso. Maaso Moji abantu be abaguddeko bugwi era bafudde essanyu okumulabako, emizira n'enduulu n'ebisaanikira ekifo kyonna. Beene alambuziddwa ekifo kino kyonna abakozi ba Buganda Land Board wakati mu ssanyu ery'amaanyi. Oluvannyuma Ssaabasajja Kabaka asiimye n'abaako obubaka bwawa abantu be ng'abutisse minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke. Mu bubaka bwe Ssaabasajja Kabaka alagidde abantu abavunaanyizibwa ku bifo eby'omuwendo omuli n'ekifo kino eky'e Mulungu okukirongoosa kituukane n'omutindo gw'Emunyonyo. Enteekateeka zitandikibweko eziraba nga zikulaakulanya ekifo kino okulaba nga kituuka ku mutindo ogunaayagazisa n'abantu okuva emitala w'amayanja okujja okukirabako. Beene era asiimye abavubuka olw'okutambulira wamu n'Obwakabaka newankubadde nga bakyalina okusoomoozebwa okw'enjawulo kubayitamu. Asiimye abavubuka n'abeebaza olw'omukwano gwe balaze Obwakabaka. Mu biseera bingi eby'okusoomoozebwa babaddewo era ne yeebaza abavubuka mu Bwakabaka bonna olw'omulimu omunene gwe bakoze. Era mu bubaka bwe obulala asabye ebifo byonna eby'enkizo ebiri mu Bwakabaka ebifo nga kino okulaba nga bikuumibwa butiribiri. Beene era asiimye ebitongole by'Obwakabaka eby'enjawulo olw'omulimu ogw'amaanyi gwe bikola okutuusa obuweereza ku bantu. Asiimye nnyo ekitongole kye ekya Buganda Land Board olw'omulimu omunene gwe kikoze okuddukanya ekifo kino n'abantu bonna abali mu nteekateeka mu Bwakabaka era nti ekifo kino kitambuzibwa bulungi. Asanyuse nnyo nayeebaza nnyo Buganda Land Board neyeebaza n'abantu bonna n'Obwakabaka olw'omulimu guno omulungi ogukuumye ekifo kino. Wangaala nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka.